Kwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. It's a good to go nkwaniriza ne nkobazo kubanga twegaseko naku olwaliro yasinzira okubeera nga tulaba mwebale nnyo mwebalire ddala Lugonvu's Show program ekutaka mu Uganda ne wabweru wa Uganda nkwaniriza ne nkobazo okubanga olina feze Sentongo Frederick Lugonvu njagala okwebaza abalabi baffe ab'olulango. Oh my God, sinza kumenya sekinomu ne njagala okwebaza abalabi baffe ab'olulango, njagala okwebaza menyani ndekani menye gwanga kindekeririwa bwona menyano nga balega nti ate kakati ffe watwerabide nenga mwenna mbalaba era nsiima mbebaza nnyo mbebaliza ddala abali ku YouTube abali ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala abajeyo waka waffe ne musharinga ku TikTok mwebale nnyo nalaba omunga akayana please stop share my work on your TikTok account nembuuza ofiirwaki oba abantu okujja bwaki wama musharinga nga bwe mwagala. After all you lose nothing omuntu okusharinga wakawo okitegeera ate bayigamba kati it's too much. It's really good when you share something nice with a person. Atola katambulenya akebere walokana akabaddeko Sharon kawambuza omusajja omunaku atama banna nawe kola sent. It's really good. You like it? Of course. Sharon Milembera beautiful mukomugagga nyenaku zino omukulu mutya kasente kagira namulabye ng'ebintu byakyuka mu ddala naye oli akira era natusinenga nti alabika yavujjirira wono naye nga bwetugenda etambula programu ekwana mutumbi nyongera okubanga nkujjukiza njosooka okuyozayoza abafuuse ba landlord ne ba landlady mu beautiful estate. Oh my God, simanyi linnya lingenda gituuma naye yeetaaga okuweebwa erinnya nga ye eri yokka. Nkuba mwakafaananyi oluvannyuma lw'omwaka nga gumu okuva kati nga mpitawo ng'obubaati obumyufu buli waggulu bwe buti ng'amakubo tugayitamu ng'amasannyalaze gaako ekiro nga babuuza ki ekiri kasozi awo nti awo olaba estate y'abatabani ba Lugonvu ne bawala ba Lugonvu. Kigenda kutuukirira. Nasanyuse kimpadde essanyu nti obwedda buli muntu atukanga nti mwami Lugonvu sinza kusubwa wano. Obwedda buli muntu ajja okugula 5 kwatanga kantwala 5 ku 10. Kati mwebale nnyo. Estate twagiguddewo wakyaliwo coplot twagigulawo ku Monday, wakyaliwo coplots zimu futi ya 5x5 ya bukadde 7. Mu futi ya 5x5 bw'obanga oyagala kuzimba rentals obanga oyagala kuzimba residential osobolera ddala osobola okusamu rentals 4 eza double room mu futi ya 5x5 n'osigazaawo n'olujja wadde nga tiruba lunene ate ng'osobola okuzimbamu n'amaka n'osigazaawo olujja nga si lunene nnyo n'osiba n'ekikomera ye ya 5x5. 5 ku 10 obeera ku manga 5x5 za bukadde 7, 5 ku 10 bukadde 14. N'olwekyo gamba nti essimu yange eri ku screen nga bw'olaba eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39. Tewandifikidde kyenja okukusaba, tewandifikidde tosubwa mukisa guno. Sitera mbagamba nnyo nti awandibadde weetuukira ne weesalirawo naye wano oba teweetuukidde. Sure deal. Tewali atuukawo naga nti nedda. Era bw'obanga olina omuntu gw'otuma naga nti natuuseewo tewamatiza, mugambe nti akasente kenke nakuteresa okayina kantere ku akawunti. Tujja kumanya waliwo ensonga lwaki kubanga wo walungi ebitagambika. Waliwo abagamba nti mwami Lugonvu siina muntu Uganda, siina wentandikira, buli gwe mpeereza ssente azirya, abantu bange bali wala. Ojja kumpeereza message ku simu tulabe kye tusobola okukola. Waliwo ba clients bangi ababadde mu mbeera eyo naga siina gwe nkyesiga ne mwami Lugonvu kankuweereze ssente ngule ploti yange ebeereyo nja kugisanga. Sikiinaako buzibu. Oba omuntu wange ali wala
wanagira mu Kampala ajja kujja alaba omuwa ebiwandiiko sikina mbuzibu era osobola okukola kyekimu. Essimu eyo gyolaba ku screen eya 0753985639. Ettaka lino liri Mpambire mu Mpigi Town Council. Mpigi munene naye Mpigi Town Council. Okuva Mpigi mu tawuni okutuuka ettaka we liri otambulirawo eddakiika 5 bw'oba ku booda obanga weevuga ddakiika 5 1 2 3 4 5. Okuva ku Kolansi okutuuka ettaka we liri otambuzawo bigere. Bw'oba wakyejo lwakuba tekyali booda ya 5 booda eba ya 1000 bw'oba wakyejo okuva ku Kolansi. N'olwekyo gamba walungi eri abaagala okubeerawo nammwe abaagala okuzimbawo ennyumba z'abapangisa walungi. It's a developing area, place ekula, abantu mwe bali ba neighbors, ate nga mu kaseera ke kamu Mpigi Town Council bali mu kusuumusa okubanga efuuka Mpigi municipality. N'olwekyo nsuubira okubanga oba oliawo obeera tokoze bubi okwekwata estate eno. Ku bukadde 7 oyinza okugamba nti mbadde siziwezaawo. Ow'obukadde 7 osobola otandika at least n'obukadde 5. Ayagala 5 ku 10 ku bukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 ka balance n'okanoonya mpola mpola. Naye nga jjukira nti woosasulira polotiyo wadde tonnamalayo wotandikira ogikozesa. Kyekyenjawulo kitwentera nti ate ojja kumalayo sente zaffe ogikozese. Wotandikira okugikozesa. Ye estate gye tulina wandibadde ogyekwata. Tulina olunaku olw'enkya n'olwayo osobola okumpeereza message bw'obanga oli ready tutambuze business. Ekintu kibeere bulungi, tewali buwanguzi bunyuma ng'okuba ng'ofuuse landlord. Nze ndaba abantu bangi agenda okufuluma office ga Mwami Lugonvu kankomewo ne mmanya nti kati kyoli munkitegeera nakiyitamu nga ngula ploti esooka. Mwami Lugonvu kankomewo ne mmanya nti yes landlord, obwa landlord bunyuma okutuuka n'oyimirira mu kataka ko nti nkayimiridde mu binyuma wandibadde okikolerera. Ssentongo Frederick Lugonvu ge manya gange. Ndi ne Sharon Mirembe birthday girl. Myaka emeka? 17. Wangi? 17. Omwami oyagala mumusibya? Sorry, no of course kati abasiraamu fatufu empasiri musibya. Sharon. Nenge byaka joji kyali mitana mwe munda ba. Kito kitiba butibi. Sharon birthday girl lecturer. Bangambye watandise okusomesa. Wonderful. Yeah, decoration. It's a good one. Okubanga ino mulimu gw'omutwe. Abakyala ababeera wakanga beekubagiza. So it's high time tubeereko bye tukola naffe. So I chose to do that. What? Kinyuma. Bagaawo bayamuka ku church kalina bagiyita Full Plaza. Wano nga ku roundabout ku junction. Oyambuka kalina bagiyita Full Plaza. Nga agenda erubaga ku church. Yes. Wonderful. Abantu betaza tweyungako mbe namba yange. Ate nze ŋŋaanirawo. 700-38-17-64 07-00-38-17-64. Mujje tubeeko bye tukola n'abasajja tubasomesa. Okuyiga ddiko. Emirimu mingi egy'abasajja draping, okola bingi nnyo. Okuwanika tents. Yes, wanika tents. Tenti kiraga nnyo okuziwanika. Kyetaaga muntu kisoma naye draping. Ky'ekintu eky'amaanyi afite tebasinga okukola light. Kano kateeke wano kano kazinge bwoti. Abakyala bo bingi. Byonna biba byafazo nga zoli creative. Oyinza okukyusa ewaka omusayi kisenga oba okitonye. Osanga taddewo obumulire era taddewo wano timbeewo wane wanyuma. Kasitoba nga gwa bigula. Yeah. Naze mbigula. Wano tutuuse ffe twelabirire wano. Anyway, olunaku olwaliro Mukwano Mutumbi Sharon abadde abuze for some good time. Si birthday abeera busy these days. Sente zaawera nagambye. Sente zaawera naye nno ndowooza olaba Lugonvu show teyina gwereka kyekimu. Otambula n'abantu nga muli ku level y'emu. Of course. Bw'otambula n'omuntu akuli wansi akumenya osanga omukozi ng'aloga bossi we kubanga talina kyamufunyeemu. Ofuna abakyala okubasomesa nga bakuluko ku ggwe bakuulirako bujja. Ennyo. If you're beyond 50 don't come. Banyiga. Bannanga omuyita mami ye muwala wange ate akuulirako obujja ate. So I don't want people beyond 50. Anti kati awulira obujja bwa mirundi 2. Kyoli teyakibeera ne muwala we tannakibeera. Nze ngamba focusinga nnyo ku bwana obuto. Kubanga omukyala w'emyaka 4 ajja kumenya katalina kyapo tojja mukubira simu ate ddiko emikolo giri all about stressing. Kakati kino kati omukyala w'emyaka 4 yandibadde atudde
already ngamba kola bukeza abagole ng'otuddawo naye kyennaku balina obujja. I got a challenge n'engano okupiga n'engamba abambitadda ebyo bya bulijjo. So but yeah, it's okay. Ndagala baana bato generation yaffe twasitulengana twotudde binyuma tugamba ebintu n'ogaa kakati Lugonvu yansomozza mu kino by words kati kanziruke. naye manyi ekinsanyusa sirina mukozi wange akyali mupangisa. Do you know that? Kasajja akadde kasinga okunnuma kati nako ka landlord namukubira ku lw'omukaaga ne mubuzo oli ndi eno ku site nize mu luka y'amatoffaali ne nga wow I'm happy. Omusajja omanyi gy'asula oyo Nsanji va ku apartment yazimbye Nsanji waggulu eri ennyumba yangambye kati eno space esigaddewo wano njagala gisaamu kaakalina wansinga amaduuka waggulu. Yeah, kinyuma nnyo. In fact, mwebale nnyo bampa essanyu. Encourage us every time. Not by giving us money, ebigambo by'otugamba bituzaamu nnyama ino gamba yagambye kino teyagambye oli yagambye nze ali okumpi kanziruke. Yeah. Otuzizaamu nnyama basically. Amina. Omukwano nagwo tugutambuza. Omukwano ino we tuwogere ku kyolwaliro. We have a few minutes. Emyaka gitya? Emyaka gino omuntu aba atera okukwana lowooza oli mukulu we. Omusajja n'agamba this girl is too older than me. Ono muvubuka muto mutwala wa. Does age matter in a relationship? My answer, nyangu nnyo. 80% does not matter. It does not matter. 80%. It doesn't. Ematalinga 20%. Okay. 80% ematalinga. Why this 20%? Ekijjira wa kino nti? Mubaamu gundi scenarios nyingi. Kisinzira kati waliwo amawulire ge nali ndaba omukyala ng'akuze takyazaala. Omusajja ayagala mwana tewabiraba byali nnyo ku bukedde simanya namugamba in fact omukyala mukwano gwange nnyo namugamba tukuze tetugenda kuzaala nga naye twamala ebbanga tunatandise okumbeeba omwana kati egira mu 20% eri wabawo negundi endala nnyingi omanyi waliwo ekibawo nti otuuka okuhavinga sex n'omusajja nga akusinga obukulu n'okuba ekifaananyi kya taata naye yeah, va ku baana abaagala ssente naye nze nja kugamba ekimatalinga mu mukwano gwe mutima gwo ogusookera ddala kati waliwo emboozi badde running wano ne wali kankubulire gwe omuwala akeera ku makinaga nti oyo gayo omuto yayagadde omukazi omukulu nga tonnaba kugamba nti yayagadde omukazi omukulu tuula weebuuza ekyakulesezaawo gwe omuto gwe omuto nga buli akwebaka kakusuulawo kiki ky'olina ekizibu ky'olina ettutu era noga nti n'alekawo amabeere gonna gaayika ekyo olina kukyogera ng'oli mufumbo bw'oba toli mufumbo do not judge abantu abayingidde obufumbo okyalina ebizibu byo oyinza n'okuba weetaaga kusabirwako nga weetaaga genda wa musumba bugingo akusabireko oyinza n'okuba nga weetaaga genda kufukamira ku malaalo ga Father Ngobya gwe omuto alina buli kimu ki ekikulesaawo era nakiwuliranga nnyo abakazi mu kiyiina ekyo ddala yakanoonyaako ki akataasoma akannakyala akali bwe katyo tunuulira nze onooliko niyo babasajja mwagala ki nga tonnabuuza abasajja baagala ki weebuuze ki ekyakutuukako gw'alina buli kimu naffe abasajja bwe nkeera ku makya nga I have everything nyina ssente nyina omulimu ndabika bulungi mpunya bulungi nyina amaka nazimba nyina emmotoka nzivuga ngeza bugeza sigamba nze kubanga nze ku ebyo byenjogedde ndooza nyinako 1% naye njogera omusajja ng'alina ebyo byonna naye omukazi gwe wandirowoozezza okwagala n'agenda ne Kalugonvu nga tonnavuma mukazi nti naye ddala kikyo temumanyi kye mwagala sooka weebuuza ekizibu ki ekikuliko oyinza n'okuba nga ekyo ky'ovumirako omuntu kye kikukyayisiza abakazi bonna akamanyiiro nze nyina guy is a friend of mine naye ye muntu nga yakwanye avuma ajooga alo jangu nsange wano toyina mugamba ndi busy. You have to be available anytime. Abakazi muyina kusabwa busabwa. Hello? What is him? Hello? Yes, hello. How are you? Good, how are you? Are you good? Yeah, I'm okay. Are you back home from work? No, I'm not yet. I'm still in office.
a little tired. Really? But it's late. I know, but I just got new students and they have to answer some forms for me when I leave. Oh, how has been the day? Well, that was okay, a little tiresome. I got myself so busy today. I know, I'm also here. I was requesting you, if you don't mind. Should I send one to drop you lunch? No, I'm really tired. Can we have dinner after work? Oh. Done here? Maybe I meet you have dinner together. Very fine. Okay, see you, but I'm a little tired. Bye. It's fine, darling. No kumugulira obugulize ekyokulya mubuuze. Hello. Omusajja ali awo ku gundi ku gate akuleetedde emmere. Tumanyi na kikyalimu. Tumanyi kikyalimu kola. Oli bulungi? Osibye bulungi? Ne bweba outing nga gwagenda gifacilitatinga. Ne bw'oba omuntu ogenda mutwala Dubai. Do you mind? Ngatambuddeko naawe. Badde nsaba kutambulako naawe. Abaana tebali. Gye bali. I'm going to Dubai. Are you willing to go together? Are you willing? Mm-hmm. No. Do you mind? But then, so, sacrificing out this weekend, we go together. I just wish. Do you mind? Can we go next month? Ate kabosusizamu na wakamanyiro. Nina program ngenda naye nkusaba banga toli busy. Anti kyegambye nti ensonga kinkusabye busabi. Ensonga kinkusabye yes kisoboka. Anti nakirowoozaako nti ngenda kugenda nsubule naye nekirowoozaako netagwa okutambula ne fiance wange. It depends. Kubanga oli ne bwakuwa omwezi nga toli wagendera bikulema. Naye kituzaayo nti abawala bangi akamanyiro ke kabalemeseza ne mudda ku bakazi be mulowooza nti bakulu okubasinga naye nga babasinga zaabu. Yes, abakazi balina care kubanga amanyi kyayagala. Nze nkibagamba nnyo. I'm sorry to say this, sisobola kwagala mwana wa university. Sure. Yeah, but wakali ekijuujulu. No, gano ge mazima. Nze ate nkibagamba omwana wa university simanya ya wano ya 2 ya 3 oba mwana kunze. Oyina birowoozo ki? Kankubulire. Sajja magala abantu emuteka mmotoka mu maaso bayimiridde. Muleka abakazi bamwe okane mutwala abakazi abala ku. Eyo leva abamu twagivaako. Kubanga tubalabye. Bwe manga nsiba ne Sharon. Notafunamu na kigamba nti kitegeeza omanyiira. Obadde n'abawala bangi. Nkolera ku BBS, you know that. BBS ye TV esinga kabawala abalungi. Nanti yanga yesinga muyinayo. No. Gano ge mazima. Naye otuuka nga kya bulijjo. Getting used. You know, Happy Power, you see Sandra, bana bangi otunaga. Nedda otandika nga tokyayina. Kankubulira abantu abasinga balooza nti buli olaba omukazi nga weereega munnange si bwe kiri. Otuuka n'akaseera nga tolina kadde kabebeera mukazi. Kaakati gw'ova ku university olw'okuba buyizi buno obadde buganza n'otandika okwenyinyimba olowooza nino gy'ozza ensi bw'etyo bw'eri. Omusajja akwagadde otandise omanyi omuntu yenna bwaga ekisugula ennyana kiva ku kibeere atandika omugangako ng'alowooza nti akyali kiri after all waliyo abankwana okitegeera after all waliyo abanga abakazi abo abalabye abamanyi kyayagala era ajja kugamba nti my dear buleme kuba bufumbo tubeere just friends webali yakowa abasajja simwetegefu kufumbirwa naganze I just need sex and company seeyo obwenzi munnange gye bali nga muntu we era nga bwe beebaka bona naye nga si bafumbo ate nga tayenda wa mulala nyina omuntu we naye nga tebabeera bonna si bafumbo olinaga nti bufumbo naye kana akaana akati namanya nekikaagala akasobola n'okusazaamu okwanjula kubanga waliwo akalenzi akalala akakagambye. You get me? Nze mbadde ku mikolo mingi waliwo n'omukolo kwe twawemuka n'envuga emmoroka n'envaayo mu kukyusa obukyusa MC gambye
kadde ka kukyusa abawala ne bakyusa nawenzi ne bakyusa omuwala n'atuma gundi metron we mpitira temugana mpitira MC mpitira Frank ngezeza bugeza I don't know naye alabika kubanga baali mu bombi kati bano mukwanguyiriza omukazi beno bayita bali bamaze dda bayimiridde wano babuza kikirwa kitemuvayo kati agulawo ng'ebigawuni biri eno waggulu. At what age should girls settle? Because kati nze mbadde was after campus you're yet to settle. Abatannalaba. Kati basettling bamaze okulabako. Because we see bana bakyala betuyita abakulu awuse. Tewali mukazi mukulu. Obukulu bw'omukazi buli mu bwongo. Emyaka tojogera nako. Kyeweetaaga mu bufumbo si myaka. Kyeweetaaga mu bufumbo ye muntu agenda okuwa emirembe. It doesn't matter okubeera n'omuwala emyaka 2 ng'alabika bulungi naye nga teweebaka. Ng'omuteza bituula nga akuteeka ku stress alowooza buli kaseera wali abaala abamwagala. You get me? Weetaaga omuntu akuwa emirembe ate ng'amanyi n'ekyamuleeta kitegeeza nti nga he or she is ready to settle. So at what age should girls settle at? Tewali myaka. Kyenakudiddeyo nti emyaka gimatalinga kitono. Kyenagambye nti Sharon osobola okera ku makya noga nti bba wange wadde abankwana bangi naye akusigula takugula. Akusigula takugula. Bba wange ono yagenda okuntegeera. Emanyidde ennaku. Waliyo omusajja akwagala nga tannakulaba na bbeere eryo nti ddeni amale kwebakaka alina amabeere manene naye bba we abigumidde for years. Kati ekyo kugamba nti myaka emeka kizibu okusalawo. Ekyo kizibu wabula bwongo bwe busalawo olina okuba ng'olabye nga tokyayaayaana. N'olwekyo Sharon ogamba nti neetaaga musajja myaka bwe giti osobola okuba ng'oyingidde 40 years. N'oyagala omulenzi nga wa 30 years naye nga mutegeeragana. Kyenagambye nti obukulu bumatalinga kitono. Osobola okuba ng'oyingidde 40 years n'oyagala omulenzi wa 30 years naye ng'asobola okukuzimba. Oluusi n'oba ng'oyingidde 40 years n'oyagala wa 50 years forgetting nti omusajja bw'atuuka 50 years addayo mu bwenzi bw'emyaka 18-25 ekibadde okimanyi? Agasajja agakadde genzi nnyo. Nnyo. Kiba tekikyalina nnyo bizibu kiweredde abaana abaweddeyo kirina bya apartment byakyo. Ate bwekanganga buli kintu kyataakola eno emabega azzeemu akikoze. So tulowooza nafunye mukadde yawummula ani agambye? Balabadde buli kimu yawasabasa ddaka nfumbirwe yensikakane. N'abakadde benda abasajja. Nnyo maama ate ebifunye ebyo ebisajja. Ebyo ebisajja bifu nnyo. Naye mugamba nti it's better omusajja omukadde okwagala omuwala omuto okusinga omukyalo omukulu okwagala omuvubuka omuto. Kyokka nze ate nekiri nkirabamu ensonga endala. Sharon abasajja twagala muntu mukulu mu bwongo ategeera. Bw'okeera ku makya ng'olina emyaka 45 olina companies 5 ziri worth billions okutta akaana kakava ku university ekyamakulu kyalina njala makeup wanja ku maaso na iPhone na kumanya bika bya mpale. Oyagadde muto. Are useful to you? Not really, but she looks good. Ubagamba habana eguli ayino. Biri mirundi ebiri kyemwerabira. Omusajja asobola okuba n'omukazi nga mukuluko nga amutegeera n'ayagalayo obuwala obuto kubwebakako bwebasi. Waliyo abawala nga ba sex material. Era gwe bw'oba olowooza nti zaabu gw'olina ne security gy'olina sex era ogenda kubeera sexy material. Katukomewo katini nnyo atuveeko mu bulango tutandikirawo. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita operation nkoyo okunkonkona. Eno gye bayita operation nkoyo okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weri okuva ku Collins
otambulirawo eddakiika emu okuva ku kkubo okutuuka ku weriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi. We wantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti we wantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5/5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5/5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwewa obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa kasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu Mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba Mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda najja n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 0753985639 0753985639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise operation nkoyo okunkonkona asigala talama kuguno omulundi bugala nti neeno yannemye gano masavu gennyini kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika, ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika, ne bw'ogamba nti Mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata ploti zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga waliwo omusajja atera okikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753985639 jangu ofunira poloti mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kkubo okutuuka ettaka weriri otambuzaawo bigere, okuva ku Collins otambuzaawo bigere, okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuusewo. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo, buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu Town Council batwetaaga ne bw'aba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango, ne bw'aba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke, amakubo mateeketeeke, amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760
585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Oh yes, nkwebaza era kulisayo kubanga obadde naffe gyosinzira okubeera ng'otulaba. Be bannaffe aba Lwengo General Hardware abakutuusaako program eya Lugonvuzi Show, ate nga nyongera okujjukiza muganda wange nti tosubwa omukisa guno ogwa estate empya eya Mpambire phase 3, phase 2 in fact, phase 2, Mpambire phase 2, futi 5 ku 5 ku bukadde 7 ate nga futi 5 ku 10 ku bukadde 14. Ow'obukadde 7 osobola okutandika n'obukadde 5 ate nga ow'obukadde 14 osobola okutandika n'obukadde 10 n'obeera ng'ofuuka landlord mwezi guno ogw'omusanvu guleme tuyitako naawe ogambe nti mwezi ogw'omusanvu nagukunguddemu kino. Kinyuma nnyo. Estate eri walungi eri abaagala ennyumba z'okusula, abaagala okupangisa, abaagala nti njagala nga nvawo ne ngenda mu tawuni eri okumpi n'enkola boda ya 10 okuva ku ttaka okutuuka Kolansi ne bw'otambuzaawo ebigere, amasannyalaze gali Kinyana Mpindi ate nga amazzi nago weegali. Banneiba we bali ekitundu kikula. Tuli mu Mpigi Town Council gye bali mu kusuumusa okulaba ng'efuuka Mpigi municipality, n'olwekyo gamba nti wandibadde tosubwa mukisa guno. Nza Ssentongo Frederick Lugonvu nkyali ne Sharon Mirembe tukyatunuulira Does Age Matter? Age Difference wakati w'omwami n'omukyala, wakati w'omukyala n'omwami ematalinga kyengana ki? Tugambanga nti omuwala if I'm 27 years obula omusajja nga around 30 nti omusajja ono tuba yaba alina okuntegeerera naye ensangi zino byavaawo byakyuka. You can be 30, you date a boy of 27 oba 25. 27 is okay, naye difference enene eyo. Kankuwe ekyokulabirako kimu. I will not mention my age, just kyemba mmanya nti ndi mukulu. Waliwo abaana bali Saudi Arabia, they are my sisters, bali Oman, bali Abu Dhabi, bali Dubai, bali Jordan, bali Qatar and other countries babonaabona. Naye okuva lwe yagenda bawe wa myaka 45 ku 5 okuva lwe yagenda buli baana lwe babeera badda ku ssomero amukubira. Omwami akubira omukyala? Abaana baddayo ku ssomero. Ennyumba gye basula mu ebbanga lyamuleka Uganda tafunangayo kalowoozo nti tuzimbe. Tamukubirangako ng'amugaa nti mbadde nsaba tusobola okusevinga Mwami Lugonvu atunda obupoloti obwa layisi tuguleyo akapoloti. Wabula omukyala yakubira ekisajja kino n'amugaa nti Mwami Lugonvu yalina obupoloti obwa layisi naye era ne kikulaga nti n'ako akasente kyagala kikalye. Abuze somu bwe kiba tekirina kutuukako. Kankubulire tulina abaana nga bali bweru nga yalabirire waka yagula emmere, TV eweddeko, masannyalaze, landlord abanja, ngulira boda. Naye omusajja wa myaka ameka? 4 oba 45. Omukazi wa myaka 3. Okwagala yo omusajja n'okwagala Lugonvu ogenda nani? Ngenda ne Lugonvu omuto nenga alina kyangattako. Kitegeeza kintu ojja kusanga gwe gw'oyita omukulu ng'entegeera y'ento. Bulijjo nga tunatunuulira myaka tunuulira reasoning. Waliwo akaana k'osanga nga kali mu 20 something naye nga kategeera. N'osanga omukazi ga wa myaka 4 naye nga zolo kyalowoozaako kugenda mu mabaala. Ekyamaanyi competition yange gena mpuuta. Abo abakazi gye bali myaka 45 nga competition gyalina yange gena mpuuta nangoye na kaviiri. Abo abakazi mubeegendereze tebalina makulu. Nakulaga TV nakuwoganya wuufa myaka 45 okyawoganya wuufa. Bino mbadde njogedde brand. Okyawoganya biwuufa myaka 45. Okyayita banneiba mulaba akazanyo kapangako sayo. Myaka 45 n'umuzigo wandibadde weekweka n'okwekweka. So basically age is nothing in a relationship. Entegeera y'omuntu ye matalinga n'okwetegeera. Okuwa emirembe. Tongamba kawala ka myaka 25 nga tekali ku level gye ndiko tekalowooza kye ndowooza. Ndi mu kulowooza butya bwe ngenda okuzimba arcade. Anzijukiza baby shower, tooth shower, birthday. Simanya birthday yange etuuse bw'otangulira kirabo owedde. My dear, there are things ebisinga keke gy'oyaayaanira.
waliwo bingi ebisinga enviiri ziri fine zo zina okulabirirwa naye waliwo bingi ebisinga ekyo ekiteeteeyi ekyoyaayaanira. Omusajja yenna omutegeevu, omukazi talina kuvugira ku competition ye. Laba oli simanyi aguze olugoye lungi zetunangulira. Omukazi olina kuteeka musajja ku pressure tufa. Oyo abadde awo yazimbye ennyumba guli wano ogusajja gwebase. Thank you. Naye bwebanga byobanja ngegena mpuuta. Oli wate okumusomesa mu international school? Muteekeko pressure. Muteekeko pressure. Ebaako byakola ebisinga musobole okugenda mu international school. Let's talk about katono that. Olaba abantu bangi nga basula bapangisa. Sorry, I would say. Naye nga abaana basomerwa mu masomero agasinga n'ennyumba ebbeeyi. Be bamanyi. They are living their life. Nze nyina ekintu kimu. Si kibi okuweerera omwana mu ssomero eddungi. Naye nga n'enkyo gyaddisobola. Si kibi okuweerera omwana mu ssomero eddungi. Naye nga ne bakugoba ku mulimu ogwo osobola oddirabirira. Tekimatali ng'omwana okumubeeza mu international school from P1 to P5 omulimu ne gugwako n'omutwala ekitagata. Si kibi era buli omu yandyagadde international school era international school za nkizo naye ng'ozisobola era ng'olina omusingi. In fact kino kiringa kya bulalu naye amazima twandirwanye nnyo school fees w'abaana baffe ne tutamulowooleza ku musaala ne tumulowooleza ku bizinensi zaffe. Amagoba agavaamu ge gawerera abaana lwaki nti school fees w'omwana bw'onaamutambuliza ku musaala kirowoozeeko ng'omusaala we guva waweddewo kitegeeza tadde mu kusoma. Kirowoozeeko akameeza nga tokatunuuliza musaala. Kirowoozeeko ng'akagatto k'omukyala n'akaviiri si ka musaala. Ekibuuzo ekiriwo omusaala we gunaggwako we guva omukyala tagenda kwenda. Nga tegujja. Thank you. Kitegeeza ki nti buli kye tukola omusaala guno tuleme gulabanga Katonda waffe. Tugukwate tubeeko we tugussanga. We invest somewhere. Gye tuinvestinga gye tujja ssente ezitulabirira tulya ku magoba. Tetulya ku musaala. Era bw'obanga okyalya ku musaala lwana weezuule. Ennyumba bw'obanga ogijja ku musaala lowooza y'akaseera ako ng'omusaala guweddewo bagenda kugoba mu nnyumba. Salary. Nze waliwo omuntu gwe nali njogera naye omanyi nkoledde companies ez'enjawulo nanga mwami Lugonvu nze simanyi bantu kye baagala naagira ati ankuba nziza nanzize ne mugamba nkubuulire nkusabirira okole nnyo otuuke ku level nga tokyatya kukuba nkokola. Nkusabirira nnyo otuuke ku level ng'olunaku lw'onaasiibula terugenda kukaabya maziga. Abo abakujemesa ne bakuba kino boosi wo n'agamba kola kino supervisor wo n'ateekawo omukono muleke mukuba supervisor wagenda sigala nga supervisinga company z'abalala ddukawo ogenda okole eyo. Ojja muyitako ng'omusekerera. Tolwananga na manager wo. Kati kino nkigamba gwe n'oyo atulaba. Tolwananga na supervisor wo. Bw'olaba nga akutereddewo embeera enzibu muleke kubwa supervisor ogende okole ekikufuula boosi wo. Supervising ebyabalala. Tukyagenda maaso embeera eno yeeyongedde okubeera wano mu Uganda abakyala be balabirira ewaka abamu tebakyalina ssente tuyogedde ku ky'omusaala. No si butaba na ssente naye naffe twanafuye nnyo. Ekitiibwa ky'abaami ewaka kyasigadde kuboggola naye buli lw'olijjukizanga abaana nze taata wammwe temumanyi nti nze kitammwe tomanyi nti nze musajja ewaka kitegeeza tokyalina bikolwa biraga busajja bwo wasigazza kintu eki kuboggola. Naye simanyi kwe kivudde wabula n'okunafuwa kwaffe kungi ng'abasajja. Tunabeerawo tutya ng'omusajja alina okugamba tugenda yitamu eno embeera bula yakugamba oba ekyo tugenda beerawo tutya imagine. No nze gambye ekinjogera ky'amazima abaana bali bweru naye ng'omusala nga bwagufuna mufumbo. Eri gyali ali mukolerera eno bufumbo. Akolerera bufumbo bwe. Omusajja atudde kyebasa emirimu gyabula. Nedda omusajja wa myaka 4 nga ali mu ddiko yeemodola. Nedda.
nedda ekisajja bwe kituula okumala ebbanga ewaka tekivaawo waakiri kipangire nakyo kigende ku kyeyo kikole ate kati nze myaka n'okulabirira myaka ana bisaba boda by the way ekyo kintu omuntu omuwa ssente buli lunaku muyigirize wajozijja naye gyaba naye kyoyogera kituufu nti abakyala be balabirira ewaka era ekyo kituzizaayo nti abalenzi bangi abaagala abakazi abakulu tebabaagala lwakuba nti ddala amunoonyeza nti yamuzimba amwagala lwakuba alina ssente naye nkigamba nti ne bw'olifuna omukazi alina ssente ekikufuula omusajja omulungi kya bulijjo kubanga abakazi balina opportunities nnyingi naye ne bw'olifuna ng'omukazi ng'akusinga ssente kola nnyo omusinge oba yamba nnyo ezo ssente zaafuna oleme zigulamu mamotoka nampale n'amasuuti yamba nnyo zibaganyule n'omukazi atuukaga nti naye amazima bba wange yansanga sirina kye nnina naye okubalira jja mu bulamu bwange I do appreciate. A young boy and omukyala omukulu kuli abaana natugamba omwami ono anzimbe ye ne kati bayawukana naye nga muvubuka muto akuzimbye muki muki tukoze businesses nyingi eziriwa tetunaziraba naye nga bayawukanye recent omanyi waliwo ebyalaavu to prove okulaga nti ono ali perfect okulaga nti ali perfect ne wabawo ne reality ebirabika ekyo temulina kuprovinga nsi lwaki muprovinga ensi gwe kenyini okiwulira nti bbaawo alina kyakwongeddeko okuva lwe bafuna omukyalo oyo gw'olina kuba muttooki ojjukire wamusangira wali ovuga mmotoka ki kati ovuga mmotoka ki walina nnyumba ki kati olina nnyumba ki bwe mwesanga kati oli ki amaanyi tegali mu kwongeramu capital naye ne pressure please bw'obanga olina omusajja atakussa ku pressure olina kisassalala bw'obanga olina omukazi atakussa ku pressure olina kisasala all the time alina okussa ku pressure batuyitako naye omukazi gw'olina bw'abanga atunulira mmekazi oyingiza naga bebi tuguleko ekyenyanja tuguleko akagoye darling nawe ngulirako akagato nawe tojoka nakusaba iPhone notagimpa ngulirako perfume mukwano tukyuse ennyumba tulabanga eno etuswaza darling sente tuzifuna I'm so happy for you you deserve a hug you deserve a kiss you deserve a night moment you know that wakati mu night moment mujjukize mukwano tetuda gye twali mukama akaseera katwaliza katulina plan kitunagulayo akapoloti tuguleyo akapoloti mukwano tuguleyo akapoloti olaba otya nabwe kabanga kali wala ena apartment tugimuye mukwano tuguleyo akapoloti bate ngamba nyina omukazi gwe mmanyi yatabukira omusajja namuga nti oba temuli madirisa tuyingire omusajja neyongoza yaho yasanga ebintu mu nyumba tebiri mumanyi asa bagamba yasanga mu nyumba tebiriimu kiki nti nze ndi eno nayingidde ennyumba yange nga kando ze zikuba naye obuzanjagala musajja yazimba balugonvu boyagala abazimba balina abantu baabwe mwali wanga tebannazimba olina ettofaali kuzimba kwa lugonvu ebiriwa you get me I'm sorry kino nkibagamba ate abasajja muyige ekintu kimu abasajja mukama bwakwanukula otandika okulowooza nti abakazi bakwagala I'm sorry si kivumo abakazi nswa ewali ekitangaala weeraga olaba akataala ako akali awo ne bw'onaggyako amataala gano nga oli mu mataala gano ng'enswa zijja n'ogajjako gwe n'osigala ano mu kizikiza akataala kali ne kasigala nga kaaka enswa zijja genda kata ewali ekitangala ne bwe kiba nga kitono enswa weeraga kaakati ebiseera ebisinga mumanye nti abakazi ebiseera ebisinga tebabaagala lwekyo kye mulina bagamba teri musajja mulungi omusajja mulungi mu nsawo omusajja mulungi mu nsawo kyokka bw'obeera omulungi mu nsawo obulungi bwe bakuwaana bwe zinagwa ojja kufuuka omubi
n'olwekyo nze nyina gwe nagamba mugana yegwe abakazi olowooza bagenda kwongerako ki abantu abasigakira nti naye Lugonvu lwaki abakazi mukwano nyina buli ekyetaagisa nyina abaana nkyayagaza ki abakazi abapya mukwano of course ebintu bingi bajja kugambenti tufune abakyala twagala nnyo abantu abali obulungi tulinswa balegende tugambe tubere ku pressure omusajja akiyige nti oyo omukazi gwoddukirako bwekanjagala kenakwananga kati kajja gyendi kazze kanonye ebintu ebyo you get me ate abasajja buvunaanyizibwa bwaffe bweyagala omukazi muwe assets ze jjajja yange wange yakinjigiriza yalina abakazi 3 naye nga buli mukazi alina amaka ge n'ettaka lye kitegeeza abasajja tulina kukola nnyo naye bw'okeera ku makya n'obeerawo kati abakazi si kivumu okugamba nti nswa ge mazima amatuufu abakazi baagala ekyo ky'olina omukazi wabanga akwagadde olina mu kasente awo senga mukama yambi n'ozifuna n'akwagala abatayagala gwe bayagala sente nedda si kye ŋŋambye wabula kyentegeeza nti kijja kukubeerera kizibu okuzuula akwagala ebyaddala nazze olw'ekyo ky'oli ontege bizibu nnyo okumanya mu kaseera ako kitwala ebbanga kubanga abasinga love tuziba amaaso to getting excited tuba mu bingi kino olaba kiri baby I love you I miss you so much I wish I met you before mbumanyi abakyala abakulu olw'omukozi geyangambye sharon abakazi abakulu abalaba babayonjo ogambe nti ffe bitulesaawo baba manyi kye baagala babayonjo omwana yangambye omukazi omukulu abaawo masharon ekisoboka omukazi we buyonjo baba beefaako etunoonya abaati babiina omwala aba n'ekisu ajjamu ndeka n'ogamba oba ono ndeese waaki akyawunya n'ebizigo ebizigo biwunya of course waliwo ate bino ebyokweyoza nze nali kunira recently omuwala baamukuusa engalo ku ttaka ng'ekinku mu kiganya ebizigo byakirya kati atuyane abawala batadde amaanyi mangi mu kwekolako okusinga okweteekateeka ojja kuba ne valiyo nga weewadde valiyo Sharon omusajja anajja okukwana ng'ovuga mmotoka ajja kuba wa mmotoka njagala omusajja w'emmotoka nga yazimba sooka ozimba emizigo gyo gibeerewo gw'olina ki njagala omusajja nga yeevuga kale oyagala musajja nga avuga Prado gw'olinayo kawiishi kyali ku bodaboda ate omusajja alina okungulira emmotoka yes kyolowooza kituufu naye ng'olina wootandikira levo gy'oyagala okutuuka kweyagala musajja nga ali mu America teekawo embeera ekulinkinga ku America naye oba togenzeeyo oyagala musajja nga yazimba ng'alina omulimu omulungi olina okuba nga naawe oli mu layini y'emu eyo olina okuba nga naawe oli mu layini y'emu naye si bye byogamba ne bano abasajja mpulira agavubuka ganjagala omukazi ng'alina ssente nga yazimba bajja kulaba ba Lugonvu kubanga balina emboozi egenda obbagatta omukyalo yayagala gula ploti Lugonvu alina plots olaba otya bwengula ntogula yeeyo ono kakati mbadde njagala kuzimba kwata n'okugana n'ono mwami Lugonvu njagala olaba mufunye enkwatagana mutandika okuwuliziganya nze gwolaba abasajja nafuuka abakazi mulina ebibagasse muli ku levo y'emu mwenna muli webale nnyo mbadde njagala kugula material ogenda wanti ku lwengo gye hardware nange ngenda ku lwengo tugende tulabe nti mulina ebibagatta naye gwe ekyebbeeyi kye wali oguza omwaka guno kizigo kya pokereya nakaviiri ka daalingi
Well, program echanyi madeka tugende ugende tujja kudda onakukwata kuna olujja. Topics nyingi twagala twogereko, but we're basically here kunyumirwa, kukwatereza, kwekebera, kulekerawo olusi okubanga twenenya all the time. Olusi ensobi ziba zaffe, olusi ziba z'oyo, mwagala olusi nga zizo. Sagala musajja mukulu. It's about you. Bwongo. Omukyalo omukulu. It's about we abawala okwetereza obuyonjo, okubawa ebitiibwa abawala baboggolera abasajja. Kyekiri kye nagambye abeera akimanyi nti obwana bwa yunivasite bukyamukwana. Alowooza akyalina emikisa mingi, weebale nnyo. Bangi bakyamulaba gwe newoogenda, Tom is chasing me, Peter is there. So why am I? Naye abakuchesinga bameka abali serious. Era njagala kigamba nti bw'oba tonnatuula ku setolinga ng'okyalina eddobo okutukono, okyalina okutukono, togenda mu bufumbo bwa musajja. Bebo bw'osanga ng'omwana w'omumakkati si wa musajja. Omwana w'omumakkati. Alengera ko wasitawe naye obudde buge tujja gikola ku Thursday. Omukyala yalese yazaala yajja n'omwana, yajja n'olubuto. N'azaala omwana we yakuze yalowooza ye taata we. Ko omukazi ye yafa. Kati omwana ayagala bya bugagga. Omwana si wa makoowu. Kiri mirundi ebiri. Abasajja bangi abali decent wakirabako ne wano omugagga w'omu Kampala nanyini Red omwana baakuza mukuzi. Waliwo embeera n'oyagala omwana. Kireke. Oli wawaka n'omuwera mu international schools n'omulabirira ng'omwana. Era n'okola n'omutemwa ng'alina okufunako omugabo kubanga gwamukuza tamanyi kika kirala. Omuzadde bw'oba osobola okukawadoptinga abeebwe lwaki tomuzala. Nze nsobola okikola Sharon bwe nkwagala ng'olina omwana ng'akyali muto nsobola okumufuula owange. Ne ku mugabo gwange ne muwaako. Wabula ekizibu ekijjira beeba abaana ate okwagala okukulaba wambe. Kati awo ate amazima we gajjira. Nena abasajja mutu pushing the new college so you mutu cheating some mutu letera nengamba akoze kino I'm going to go and pay him back. Akoze bwati I'm going to show him. Tujja byogera bana abasajja mwe. You're the reason why tukola bye tukola. We go for small boys no gamba abasajja bana abalungi agoba gundi. But small boys bwani bolugonvu. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu.